abantu bange gye bali ntalinayo chance okujja ninesimbawo nga an independent candidate era mu kulowooza okwange kyengenda okukola. Honorable, olangiridde okujja obwannamunigina ekibiina ky'NRM kigamba okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Tango Odoi yavaayo gyovuddeko n'ategeeza nti mwenna omwali mujjayo empapula baasooka kubalayiza ne mukkaanya obuteefuulira kibiina kino kikulekawa gwe n'ekibiina ky'NRM bw'osalawo okujja obwannamunigina nga tugenze mu kakiiko kali akokwemulugunyizaamu. Mba nsobola okuva mu kibiina so omaliridde okuva mu kibiina ky'NRM sifaayo mukati ensonga kyekujja mu NRM okuwangula akalulu kati terabira ddala kitekijja mu myaka gya mukyala Peace aye mukyala Peace onarebo ate mukyala omuyigirize aze ndowooza ekyo kyayogera si kituufu era simusuubira kukola ekyo kino ekyogenda independent naze mubuulidde kyawe tugenze ate kutujjamu ntalo ndala kubanga bw'ovaayo atojje mu independent kitegeeza olutalo lw'okoze eki lwozzeemu ate tugenda kulwanagana bulwanaganyi naawe. Nze Kusaasira Peace honorable mbadde ndi mu kalulu ka NRM aka primaries ku kifo kya MP omukyala wa district ya Mukono era akalulu twagenze mu maaso ne tukakuba ennaku z'omwezi 17 ogw'omusanvu ne kaggwa. Ebyavudde mu kalulu byesikiriziganya nabyo. Ebyavudde mu kalulu biraga nti balangiridde nga bagamba nti mukyala Nakavumu Margaret yawangudde era ye flag bearer naye balangiridde nga tebataddeeko results za Goma division. Goma division mwensula Goma division erina abalonzi bangi era nagiwangudde nnyo kati nga ndaba nti okuggyako results za Goma division bakigenderedde nga balaba ngenda kubawangula. Honorable Peace Kusaasira si mumativu n'akalulu bwe katambula zikanya naye 100% tioba toli mu mativu waggulu olukiiko olwe bataddewo olw'okukola kwabo abatali bamativu agenda aweeyo obujulizi bwekyo muwagira naye ekintu kyesiwagira nessebe era kyesaana kuwulirako mukyala Peace abadde mu kalulu k'Emukono nga Woman MP ebisanja 2 n'ekisanja ekyasembayo nze naliyo ne wansi eyo era nenwana okulaba nti abali bagala otwala obuwanguzi bwe tulwanagana era n'akifuna kubanga Mugoma nenamu obululu mutwalo gumu 10 mu kamu Nakavumu ayinayo obululu 1325 kati bw'obigatagata olaba nti still oba waliwo emizanyo oba tegyabaddewo I still have a difference of more than 17 so byebalangiridde byesikanya nabyo era ndi wano okubategeeza nti engeri gyesaagala kudda mu ntalo nti ate kati wano waaba ate kati dda mu kalulu ate dda mukola ki abantu bange gye bali ntalinayo chance okujja ninesimbawo nga an independent candidate era mu kulowooza okwange kyengenda okukola. Abantu bange ab'Emukono njagala kubagumya njagala okubategeeza nti tetugwamu maanyi abantu gye bali ne percentage eyalonze ntono nnyo kubanga nze bwengata abakyala abantu abalonze abakyala bali 53,000 only kati yo percentage ntono nnyo teyinza kuntiisa. Nze ngenda mu maaso nja kujja nga independent candidate sina mutawana ku NRM sijja kugivuma sina mutawana ku NUP sina mutawana ku ki I'll come as an independent era nze bonna kusigala nga nkolagana namwe nga mbaweereza nga bwe mbadde mpeereza kubanga era enkola yange tebadde yakusosola nga ne bwe mba ngenda kuweereza ebintu sibireetera ba NRM bokka nga mbireeta ku LC mbadde nkolesa LC system so nze general era mbadde independent as it were kuba mbadde nkolesa abantu bonna. Ku mulundi ogwaddako n'asiibula bannamukono agamba nti azeeyo bayitayo Lwampala bwe yatuuka Lwampala ye gyagamba nti yewaabwe era ne bamumma akalu ne bamukuba kukana akalu akazeeko eri baamukuba
yasigalamu NRM ate yagenda ku independent ate yaze akomyewo eno fe abamuwakedde ebisanja 2 ate olwaliro tebamuwadde ye ngalowooza nti emukono ye eriyo abo bamuzibe abatasobola kumanya nti naye nnyabo tukuwadde ekimala tozaalwa wekka emukono era toliwo wekka era katuweeko namuki omukyalo oyo gwe bawadde akalulu abadde mu struggle y'akalulu ebisanja ebiwera 4 ng'ajja asaba akalulu tebakola ki tebakamuwa ate era ng'avuganya ne piisi oyo era yetawaabirangako piisi era tavangako mu NRM kakati abantu bano bakigwanizi babasuubira mu NRM bwe batemuwadde bukati olwagenda kulaga mbu ogenze kati nze nkusaasira busaasizi nti myaka gyo tegikola ebyo. Honorable olangiridde okujja obwannamunigina ekibiina ky'NRM kigamba okusinziira ku ssentebe w'akakiiko ebyokulonda Tango Odoyi yavaayo gyovuddeko n'ategeeza nti mwenna omwali mujjayo empapula basooka kubalayiza ne mukkaanya obuteefuulira kibiina kino kikulekawa gwe n'ekibiina ky'NRM bw'osalawo okujja obwannamunigina nga togenze mu kakiiko kali akokwemulugunyizaamu. Mba nsobola okuva mu kibiina so omaliridde okuva mu kibiina ky'NRM? Sifaayo. Kale nze nkusaasira busaasizi nti myaka gyo tegikola ebyo. Bw'aba bagenda kunnemerako kubanga nze ebbaluwa gye nawandiika gye baatugamba nti we make a commitment nabagamba ngenda kuvuganya ku kifo ekyo era serina bbaluwa gye nawandiika ng'egamba nti sirikirizibwa kujja nga independent n'etteeka ly'eggwanga nalyo linnyamba. Kino ekyogenda independent naze mubuulidde ti awo tugenze ate kutujjamu ntalo ndala kubanga bw'ovaayo ate ojje mu independent kitegeeza olutalo lw'okoze eki lwozzeemu ate tugenda kulwanagana bulwanaganyi naawe kubanga gwe mulaba asinga okusinga n'oli ate gwe tugenda okuvuganya naye kubanga oddira akalulu ka NRM ate ojja okaabuluzeemu. So n'olwekyo nsaba busabi era nga negayirira mukyala Honorable Mwanyinaze mukwano gwaffe kutubeereddewo ebisanja 2 byonna ne tukukkiriza kino nakyo kirekereko omulala ate era omuwagire. Sebo nze muntu gwe bayita kyalo ku kyalo era bw'ogenda ku byalo bya Mukono byonna 610 tewali watali sefiya ya piisi, tewali watali pomba, tewali watali nkumbi, tewali watali bikopo ku byalo okwo, tewali watali malagala, tewali watali ndokwa z'emwanyi ez'amatooke. Mbadde n'abantu ebomba, mbadde n'abantu abavubuka nze abawadde emipiira egy'abawala n'egy'abalenzi, emijoozi nze gireese, mbadde mu bantu, mbadde mobilizing abantu, mbaddewo n'abantu bange mu bulungi ne mu bubi, mu kufiirwa, mu mukolo, muki. So ndabira ddala ng'abantu bange gye bali era tusobola okwegatta ne tutambula ffenna. Mukati ensonga kyekujja mu NRM okuwangula akalulu kati ndabira ddala kitekijja mu myaka gya mukyala Peace aye mukyala Peace Honorable ate mukyala omuyigirize aze ndowooza ekyo kyayogera si kituufu era simusuubira kukola ekyo. Banamawulire kambawulire ekimatyalinga is service to the people. Oba pate oba si pate bw'oba osobola okukolera abantu jangu okolera abantu. So sifaayo nkubulire sibadde out of politics okujja kugamba nti sesimbawo mu 2021 naye okuva mu 2022 mbadde n'abantu era ebyo byonna byenkugamba nti nagaba entebe ku magombolola, nagaba ebikopo ku byalo, mbadde ngaba mijoozi n'emipiira ne buli kimu nga mobilizing abantu. Kibadde mu kisanja kino gwesiri mu parliament naye nga nze sivanga mu bantu, mbadde nawo era projects zange zikyagenda bulungi mu maaso lw'okuba nti abantu oluusi beerabiramuuko, beefuulamuuko, bakola ki tokyabuntu, nze sivanga mu bantu. Kulembeze bizibu ki byosanze eyo gy'obadde otalaaga emyaka gino 5 nga toli mu parliament ebiruma Mukono byolooza nti weetaaga otuuke mu bukulembeze olabe nga ofuna solutions? Ebizibu bingi, tusookera ddala enguudo zaffe mbi nnyo
kale yadde MP takola nguudo naye ndowooza nti nga MP oba osobola okubeerako ekitono ky'oyamba oba eddoboozi lyo liba lisobola okuyamba enguudo zaffe mbi n'ekirala abaana baffe tebalina mirimu ekyo buli wootuuka osanga ng'abaana bakaaba tebalina mirimu ebizibu bingi waliwo n'obutali bumativu ng'abantu bagamba NRM tetuweereza NRM especially ku saidi y'amataka abantu bakomplaininga gavumenti eno tetuyambye amataka gaffe gagenda buli kimu nze nesaagala kukiteeka ku gavumenti neŋŋamba nti okay naye nga waliyo ekizibu ky'ettaka ekyo nakyo tusobola okukyogerera nga tutuuse mu bukulembeze era byaliwo teri kizibu kigwerawo ddala tugenda tusenvulako so tewali kugamba nti ekizibu ky'enguudo kijja kugwa leero completely n'abalijja 100 years to come balisangawo ebizibu bwebizibu kubanga bw'otuuka wano osangawo oluguudo oluseerera n'otuuka wali n'osangawo bridge ekutuse so ebizibu byo bya bulijjo ebyo tulabe unprecedented violence nga kino kiri ku in-house okulaba nti ate mukubagana house to house tolinawo waredi kati mu 2026 bonoba ogenzi ng'ate toli mu NRM kubanga January is that violence is likely to be a lot higher than it is today. Totyalika tujja kuba tukyalimu NRM might be even a bigger target kubanga kati wabaddewo unfairness naye ate kati onojja nga tolina mu house tolaba nga atunuulidde bigger problem when it comes out